Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV, webale kubanga okyatugoberera yonna gy'osinzira okubanga otugoberera osiibye otya, wasuza otya, obulamu bugamba kikansuubire muli bulungi yonna gye musinzira okubanga bugoberera omukutu guno ogwa Red Zone TV. Gwatanaba kubanga osubscribinga nja kukusaba kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko osubscribinge ku channel eno okwate ne kade aka notification oberenga ob'omu kwabo abanaasookanga okumanya singa Red Zone TV enaabe eyina ensonga yonna gyetaddeyo. Kakati updates nga bwe zijja bwe tuzikuwangira bwe nzize nga nkikutegeeza kakati ku budde buno bwennyini ku ssaawa eno yennyini agaakagwawo ge naakakusakira ngajjeeri mu bitundu bya Northern Uganda side ze Agago district n'ebitundu ebiriraanye oba kye bayita mu Acholi land ababadde batera okugoberera ensonga ey'Abalaalo ku ttaka lya Acholi. Ensonga yiino eri wano mugamba omukulu Chief Justice Alfonso Owiny Dollo mugamba ate tatabukidde mukama we. Gwali ku Red Zone TV njagala otapinge share, njagala otapinga awo mu comment section, teekako obubaka ombuulire gw'osinzira wa ensonga zino zikusanga wa. Omusajja ono amanyidwa nga Chief Justice Alfonso Owiny Dollo aludde ebbanga ng'atera okusimattuka ebigambo ku njuyi zonna ku ludda olw'opposition ate ne ku ludda oluliko mukama we amanyidwa nga Yoweri Kaguta Museveni. Alfonso Owiny Dollo amaze ebbanga ddene ng'atera okusimattuka ebigambo myaka giyise oba sijja gamba myaka naye akabanga kayiseewo. Omusajja ono y'omu Alfonso Owiny Dollo yavaayo n'ayogera ebigambo ng'abitegeeza mukama we Yoweri Kaguta Museveni nti ssebo w'ekitiibwa pulezidenti gwayina olukusa era gwayina ekigambo ekisembayo newankubadde nze sigedda mu ziri enkulembera liyina okuba nga likola emirimu gyalyo naye ate nina ebintu bye sisobola kusalawo nga gw'olina okusalawo gw'olina otutegeerera nti ffe kooti zikola amasiga asatu agakulembera eggwanga gakola naye ate mukama wange gw'alina otutegeeza ekyokukola n'abanga alaga ensi nti bo tebalina kye basobola kubanga basalawo. Kati luno olunaku olwaleero alumbye mukama we either direct oba indirect. Budde bubadde bwa kumakyakya saawa si nnyingi eziyiseewo olunaku olwaleero omusajja ono amanyiddwa nga Alfonso Owiny Dollo abadde akyaziddwako ku rediyo emu. Rediyo eyo esangibwa mu kibuga Gulu. Rediyo bagiyita Rupini, rediyo Rupini, era nga rediyo eno eri operated oba owned by Vision Group. Rediyo eno naye ng'eyogera mu lulimi oluluwo oba luwo culture kubanga rediyo eno omukutu ogwo gusangibwa Gulu. Omusajja ono amanyiddwa nga Justice Alfonso Owiny Dollo, omusajja munnamateeka, omusajja omulamuzi, omusajja Chief Justice w'eggwanga Uganda eyalondebwa kuba Chief Justice ng'ennaku z'omwezi 2 eyatandika okukola nga Chief Justice ng'ennaku z'omwezi zaali nga mmeka njagala mbikuwe. Chief Justice omusajja amanyiddwa nga Owiny Dollo gwali mwaka gwa 2017 omusajja ono baamulonda nga Chief Justice era ng'enkola bweri ey'okugoberera amateeka oba constitution w'eggwanga Uganda abasajja gwe baayuzaayuza Justice Owiny Dollo yalondebwa Museveni era nga ye mukama we n'amutegeeza nti ssebo olina okukola emirimu gye nkutumye era ye gye yamutuma. Owiny Dollo y'omu ku bantu ababadde bavuddeyo ebbanga lyonna nga bavumirira ebigambo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu byabadde ng'atera okugamba ensi. Naye olwaleero omusajja ebigambo bimukalidde ku matama bw'abadde ku rediyo eyemanyiddwa nga Rupini FM abadde akyaziddwako wabula alina ebigambo byawanze nga si birungi nnyo era si biwoomu eri Yoweri Kaguta Museveni. Justice Owiny Dollo ategeezezza nti Museveni ne ba ministers bo ne ba army generals oba ba military generals mwe muteekwa okuba nga muli emabega w'Abalaalo n'ensonga z'Abalaalo abaagala okuba nga babba ettaka mu bitundu bya Northern Uganda oba mu Acholi. Owiny Dollo ategeezezza nti Abalaalo bano be tubadde tumanyi nti be Balaalo abajja okwesenza ku ttaka lyaffe eno mu Acholi. Ekyamazima nze nga Owiny Dollo nkizudde nti bano Abalaalo babeera batume era bano Abalaalo tuvuma babwereere wabula waliwo ababali emabega. Ebigambo Owiny Dollo bino abyogedde mu bukambwe obw'ekitalo mu busungu obw'ekitalo bw'abadde wali ku rediyo Rupini.
era n'ategeeza nti abalaalo be tubadde tulaba tubadde tulowooza nti be balaalo bali abedda. Ebintu bino bibadde byetaaga okugenda empola era nja kukusaba tukakwata empola tusobole okukategeera. Owiny Dollo agambye nti abalaalo be tubadde tulaba nze mbadde nga mmanyi be bali original balaalo abedda be twalinga tumanyi, wabula ngenzo kizuula oba tugenzo kizuula nti bano balaalo ba mulembe omutebi, balaalo ba mulembe ba mulembe guno, abalaalo kyayise modernidde balaalo. Era n'ategeeza nti ategeeza ki mu kintu kino, n'ategeeza nti abalaalo bano ategeeza ba ministers abali mu gavumenti ya NRM bali butereevu emabega w'abantu bano abasindikibwa okugenda okuba nga beesenza ku ttaka oluvannyuma bamale balitwale. N'ategeezera mu ngeri y'emu nti bamodernidde balaalo bano abali mu Northern Uganda, bigambo bya Owiny Dollo, be ba army generals, abasajja bannamagye abali ku ddala lya geno abali mu gavumenti ya Museveni, be bali emabega w'abalaalo bano be basindika mu Acholi okuba nga batwala ettaka lya Acholi. N'ategeeza be ba minister, be ba army generals, be ba family members okuva mu family ya Yoweri Kaguta Museveni, be bali mabega w'ekintu kino. Kakati ebibuuzo bibadde bingi ebitambulidde ku ggulire lino, kyova olaba nga kibadde kinkakatako okuviira ddala eri ku Radio Rupini ne ŋŋamba nino bikuleetera naawe n'oba nga obireeta, naawe n'oba nga obitegeera. Mu bigambo bye Owiny Dollo abadde abyolekeza butereevu eri mukama we Yoweri Kaguta Museveni, era abantu abasinga obungi batandikiddewo okubeera nga beebuuza Owiny Dollo kati ozuukuse. Owiny Dollo ono y'omu mujjukire mu mwaka gwa 2021 eyali akulembera essiga eddamuzi nga bwe kiri kati, era y'omu ku basajja abakkakkana ne bakkaanya nti kabawe Museveni obuyinza newankubadde akalulu yali takawangudde, nga kwegasseeko n'eyali chairperson w'akakiiko ak'ebyokulonda. Era bannayuganda bangi bavuddeyo nga bategeeza Owiny Dollo ono nti ssebo mwami Owiny Dollo, omuntu gwe wawolereza, omuntu gwe wawaananga, omuntu gwe wakolera ebintu byabadde nga akola mu regions endala bwe biba nga bizze mu Acholi, guma omanye nti yoyo omuntu gw'obadde oguluminga, yoyo omuntu gw'obadde osupportinga, yoyo omuntu gw'obadde oyagazisa abantu saidi z'omu Acholi. Kakati ebigambo ebyo abantu batandise okwebuuza ebibuuzo, Owiny Dollo ki ekigenda okuddako? Omanyi bannayuganda abasinga batunulira nnyo Lyaffe nti kati mu Lyaffe eddako Owiny Dollo ki ekigenda okuba nga kiddako? Red Zone TV kwoli bw'oba tonaba kuba nga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku channel yaffe eno, okwate ne kadaka ka notification obere nga tomisinga nsonga yonna. Abatamanyi Owiny Dollo, Owiny Dollo amanya g'amajjuvu ye Alfonso Kigamoyi, Alfonso Kigamoyi. Owiny Dollo munnayuganda nga munnamateeka, mulamuzi omukukutivu, era ng'abadde chief justice okuva nga ennaku z'omwezi 20 omwezi ogw'omunaana omwaka gwa 2022. Yasavingako nga acting chief justice okuva nga 22 June omwaka gwa 2022, era n'abeera deputy chief justice okuva nga ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2017 paka we yalondebwa mu kifo ekyo, era yaddira Stephen Kavuma. Simanyi oba mujjukira omulamuzi oyo yali saabalamuzi Stephen Kavuma ono nga yawummuzibwa ku myaka 7 ng'ennaku z'omwezi zaali 29 omwezi ogw'omwenda omwaka gwali gwa 2017. Omusajja ono Alfonso Kigamoyi Owiny Dollo yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi gwa January mwaka gwa 1956 mu district emanyiddwa nga Agago district. Abatamanyi Agago district nja kugibalaga, esangibwa side eyo mu Northern Uganda, era njabbawo ebitonotono ebigikukwatako. Yasomerako ku King's College Buddo, n'asomerako ku Nabumali High School gye yamalira O level ne A level ye ku ssomero eryo. Ayina bachelor's degree mu mateeka okuva ku Makerere University, ayina diploma mu legal practice
okuva ku Law Development Center mu kibuga Kampala. Omusajja ono alina Masters of Arts in Conflict Resolution era ng'eno yagifunira ku university gye bayita University of Bradford mu ggwanga lya United Kingdom. Alinayo ne certificate emanyiddwa nga Certificate in Advanced Conflict Mediation Skills. Eyo nga yagifuna okuva ku kye bayita Center for the Conflict Resolution in Cape Town mu ggwanga lya South Africa. Sijja bagamba bingi nnyo naye nga point ebadde y'Abalaalo abali mu Acholi region. Kati ono omusajja gy'ava kyova olaba abantu abasinga obungi ekintu bwe kiba tekimukuteeko personally kiyinza okubeera mayina nnyo mu bwongo bwe, naye Chief Justice Owiny Dollo ava mu Northern Uganda awagambibwa okubanga abasajja bano gye basinze okubanga basimbye amakanda. Omusajja ono byamukalidde dda ku matama, yatandise dda okubanga alumba mukama we. Jukira Agago district emu ku district eziri awo mu Acholi region, era kigambibwa nti eri mu North Eastern Uganda. Agago district Owiny Dollo gy'ava eriranye Kitgum district nga ogirabawo ku map, oyinza okuba tokalaba bulungi naye kambi kunnyonnyola nze amanyiyo. Agago district eriranye Kitgum district mu Mambuka, eriranye Kotido, eriranye Abim, eriranye Otuke district eyo simayo bamugimanyi Otuke. Ate era ina n'ensalosalo zeyawula ne district gye bayita Padere. Saidi zeeyo Agago district gye esangibwa awo na oli mu Acholi. Era kyenjagala okutegeeza abantu ba saidi eyo bali mu mbeera eyo nti Abalaalo bagezaako okwagala okubanga batwala ettaka lyabwe nga ne Chief Justice Owiny Dollo Alfonso gy'ava era ensonga lwaki olwaleero naye akangudde ku ddoboozi n'ategeeza bannayuganda bw'abadde ku Radio Lupini n'agamba bannanga Abalaalo bano be mumanyi si be Balaalo. Bano Abalaalo be tugoba mu Acholi. Abalaalo bano basindikibwa ba Army Generals mu government ya NRM, basindikibwa ba ministers mu government ya NRM, basindikibwa ba family members mu family ya Yoweri Kaguta Museveni. Bwatyo Chief Justice Owiny Dollo bw'agambye. Kati awo binaddirira awonze naawe Red Zone TV kwoli bwe batonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wonsa olabe ekigambo subscribe kikwate ko subscribinga ku channel yaffe no kwate ne kade aka notification oberenga to missinga nsonga yonna. Sebamuli Patrick nzemberayo nga nkuweereza ensonga nga wezijja bwenzi kutuusaako amawulire nga bwe gantuukako bwenga kuwa Red Zone TV kwoli ensonga bwe zitambula webale kubanga otambula naffe webale kubanga osubscribinga ku channel eno. Kati tukomawo ne updates endala.